Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako gwatannaba gyegattako gyegatteko nyiga kalwedyako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde tuyige engeri gy'osobola okwokyamu ennyama ng'ogyokyera wansi mu kinnya. Engeri gy'oyokyamu ennyama ng'ogyokyera wansi mu kinnya nga bw'ogenda okulaba ngenda gikulaga engeri gy'ogikolamu. Ennyama yonna oba nkoko oba nnyama oba ki ng'osookyokera wansi ne kijja bulungi nnyo. W'osima ekinnya bulungi n'oteekayo omuliro n'obikkako ettaka n'ogibikkiramu ennyama wansi n'ejja bulungi nnyo ate n'ebeera mpoomu nnyo. Kati okusookera ddala mbalaga ebirungo by'olina okuteekamu, ebirungo by'olina okuteeka ku nnyama ng'ogenda giteekayo ng'ogenda gikola mu nkola eyo ey'okugyokya. Naye ng'ogyokyera wansi mu ttaka okitegeera nga bw'onaavumbika lumonde n'omuvumbika mu muliro mu ttaka kalina kukulaga n'ennyama enkola gy'ogikolamu n'osobola ogyokyera wansi mu ttaka. Ewooma nnyo 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 ebeera nnungi era n'oba nga obadde tugeze nga mugenze ng'eyo ku kampu nga mugenze ku kampingi eyo nga muba mulinga ku biici ng'eyo osobola okukikola bw'otyo ejja bbawoomera nnyo 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 nnyo. Nkulaga byonna bye tulina okuteekamu nga w'obirabye, galiki ow'empeke, galiki ow'obukoola, omunnyu, byonna butungulu nga w'obirabye buli kimu nga bw'okirabye. Royco tube, Royco yennyini, akanzali ke bayita simba, obuntu bwonna kamulali nga bw'obiraba byonna tugenda bigatta wamu. Ebyo birungo ogenda kulaba enkola gye njikolamu mbisiigeko bulungi nnyo. Nkugambye tudidde galiki yennyini galiki ow'empeke, ne tufuna galiki ow'obukoola owulira, ne tufuna Royco tube, ne tufuna Royco yennyini, ne tufuna simba akanzaali, ne tufuna ne kamulali yennyini wa powder, ne kaloti okitegeera wamu n'omunnyo. Bye birungo bingenda okusiigako ogenda kuba obiraba engeri gye tubikolamu. Kati ennyama ofuna bulungi ennyama kisinzira bungi bw'ennyama yonna oba eri etya esobola okuggiira wansi mu ttaka. Osooka gisalaasalamu bulungi nnyo, bw'omala ogisalaasalamu bulungi nga bw'olaba bwe ngisazeesazeeko, togisala gikutulamu, just ogisalamu nga bw'olaba bwe mbadde nkola. Egamba ebintu bino ebirungo bino by'olaba ebyo ebirungo bisobole okuyingira munda, omunnyo gusobole okuyingira bulungi munda nga bw'olaba ne weekiba kisambi oba kyambuzi oba kyante osobola okiteeka wansi mu ttaka n'okyokyerayo ne kijja bulungi nnyo nnyo nnyo. Okitegeera kati ebirungo nga bw'obiraba bigatte wamu byonna, galiki biki byonna bigatte wamu. Omala otekemu otuzzi obikube obigatte, okitegeera okole mix yabyo. Omala obikola bulungi tandika obigenda ng'obisiiga ennyama yonna ebune. Okitegeera bisiige ennyama yonna ekole ki ebune ebirungo, obutungulu obw'ebikoola oba obulina buteekamu, galiki yennyini ow'empeke wamu n'ow'ebikoola teekamu bulungi nnyo. Okitegeera nga bw'ola gisiige yonna ebune ebirungo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola, n'omunnyo gwennyini ogutabulira mu birungo mwennyini mu mixing omunnyo ogwo okitegeera oguteeka mu birungo. Bw'omala n'osiiga ennyama nga bw'olaba bwe ndi bwe ngisiize okitegeera. Kati olaba subira weetegereza bulungi enkola gye nkikolamu. Nkugambye njagala kukulaga engeri gy'oyokyamu ennyama naye ng'ogyokyera wansi mu ttaka. Ennyama eyo ebeera mpoomu nnyo 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 era singa okigezaako ojja kkakasa. Kakati bw'otomala ogisiiga ebirungo bulungi nnyo, funa olulagala. Olulagala olwo ofuna olulagala luno olubeera lwakavaayo mu kitooke. Lw'ofuna omala oddufuna lwanikeko ku musana katono ng'omaze oluyuguluza bulungi, lwanikeko ku musana katini omale oluleete. Kati oddire kaloti omusaleesale nga bw'olaba bwe nti bwe musazeesaze. Musale bw'otyo weetegeze bulungi, omala omusala bw'otyo genda nga omupanga bulungi ku lulagala kw'ogenda okutuuza ennyama. Kuba olw'ensonga kaloti oyo mulungi nnyo alina kyakola. Otuuzaako bulungi ennyama. Kati omuliro guno singa kugezaako okusiiriza olulagala oba okuyingira ku nnyama nti ennyama eyagala okusiiriira, kaloti oyo yasiiriira ennyama n'esigala ng'eri bulungi. Ennyama yeebeera mu bbanga okitegeera. Omupanga bulungi nga bw'olaba bwe nti weemupanze
okitegeera. Nkugambye nti kaloti ekyayambira ayamba ennyama neba ng'etudde ku kaloti bulungi, kati omuliro guli oba ebbugumo liri ne liba singa liba lyagala okusiiriza ennyama eyo tesiiriira, kaloti oyo yasiiriira, ennyama nesigala ng'eri fayini ng'eri bulungi nnyo, okitegeera. Gwe mugaso gwa kaloti okumusala bw'otyo nga bw'olaba. Okitegeera, kati omala ogipangako bulungi nnyo, ogituuzako bulungi. Nkugambye ngenda kukulaga engeri gy'oyokyamu ennyama naye ng'ogyokyera wansi mu ttaka. Mu ttaka mwennyini munda nga bw'onaavumbika muwogo mu ttaka. N'ennyama ngikulaga engeri gy'ogyokyamu ng'ogyokyera wansi mu ttaka. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko. Ndowooza kati olaba kaloti oyo bulungi nnyo nga bw'omulabye, omusala bw'otyo bulungi n'otuuzako bulungi nnyo ennyama. Okitegeera, kansobi okitegedde bulungi nga bw'olaba. Kati w'omala n'ogibikka bulungi oba n'ogizingamu bulungi mu lulagala. Nkugambye olulagala osala luno lubeera lwakavaayo ku kitooke, lubeera lwakavaayo olwo. Bw'omala odduyuguluza bulungi, lwanikeko ku musana katini dakiika nga 2, era luba lumaze okuguma, terusobola kuyulika. Okitegeera, luba lugumye. Kati w'omala nga bw'olaba bw'otyo bw'olulaba, kati w'omala nkugambye omala nga tutandika duzingamuka mwako kolaba nga tokazinga tumala omala ogizinga bulungi mu lulagala. Omala ogizinga bulungi mu lulagala nga ogituuzaawo bulungi nnyo mu kasirivaako kwako kalungi nnyo, tekayitamu muliro, kasigala kalamu. Okitegeera, era olina okutya nnyo omuzungu, kabanga kaveera kanafu naye tekayitamu muliro, tekasobola kuyulika nti kayulisa omuliro nti gwakayiseemu. Kasigala nga bwe kali. Okitegeera, ate kalungi nnyo kayo tekayina buzibu bwonna. Ky'oba olaba nti sosi negiteeka mu lulagala, mulimu abagamba ebintu ebyo si birungi, bikola ki? Kati nze nkulaze nti onosooka ogizinge mu lulagala, kano kateeke waggulu kungulu ku lulagala. Okitegeera, okazingamu emiro, ozingamu ogusooka nga pola bwentyo, n'oteekako n'akalala ak'okubiri. Okitegeera, kati nga bw'olaba bwetyo bwendi mukazinga bulungi. Ennyama eri munda bulungi nnyo, tusoose kugiteeka mu lulagala bulungi nnyo. Bwe tumaze kati tugizinzemu akoolaba bulungi nnyo, ogizinga bulungi n'ogattako n'akokubiri. Omala akasooka teekako akokubiri, kiba kimala bumaze. Okitegeera, oteekako akasooka ng'ossaako n'akokubiri, kaba kamala bumazi. Awo ekiddako tugenda giteeka ng'ogitugenda tusima ekinnya bulungi nga bw'ogenda okulaba. Kugambye nkulaga engeri gy'okyamu ennyama ng'ogyokyera wansi mu kinnya. Okitegeera, kati ndowooza olaba. Awo nga tusima ekinnya kyaffe, osima ekinnya bulungi nnyo nga bw'olaba bwentyo bwendi mu kisima ekinnya. Okisima bulungi nnyo nnyo nnyo, tosima nnyo kiwanvu nnyo kigenze wala. Sima ekinnya nga kisaamusaamu kisaanidde. Okitegeera, tosima nnyo kiwanvu kigenze wala, sima ekinnya nga kisaanidde. Ekinnya nga bw'okiraba tumaze okisima, tosima nnyo kiwanvu. Kati wamala okisima, pangamu enku bulungi nnyo. Enku ezo zirina kuba budduuli nga bw'obulaba, nga nku nnenemuko, zisuulemu mu kinnya ekyo, zikumeko omuliro, zisooke zaakiremu mu kinnya ekyo. Okitegeera, nga bw'oziraba ziizo ziri mu kwakiramu, zisuulemu amanda ago ag'omuliro. Fasi kyekisooka okwetaaga. Okitegeera, kati obuku obwo ojja kumbuuza mbujjawa. Osobola ogenda ku bajjiro aba n'obuti obwo, ebiseera ebisinga basobola n'obukuwera ku bwereere. Osanga era babutunda obw'olukumi bumala bulungi. Okitegeera, kati obufuna bulungi obulaba bubeera nnyo mu bajjiro obwo bwe butyo. Oba ne batunda emitiriti we batyo nga babusazeeko, babusudde awo ebbali, basazeemu embaawo obutundu bwe bataagala babusuula awo ebbali ne babyokya. Kati kwogera n'obusabayo bwe bagamba obbugula, era tisibwa ssente nnyingi, ekinene nnyo 2000 buba bukumala bulungi nnyo 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 ne bufikka nawo kyekyo bw'ogenda okukola. Obufuna buteeke mu kinnya ekyo ky'osimye, obukumeko omuliro bukole amanda nga bw'olaba amanda ago.
kati amanda we gamala okujja ng'olabye amanda nga gamaze okuwera sooka oggyemu ku biti ebyo bibadde bitannaba amanda, sooka obiggyemu bulungi nnyo omala oseeteeze omuliro ogutereeze bulungi mu kinnya ekyo. Omuliro ogwo amanda go genkugambye agagudde bakiyita kugwamana nti amanda gagudde bulungi nnyo mu kinnya ekyo gateekamu bulungi. Kati woomala bikkako bulungi nnyo ettaka oba omusenyu. Nze kati nabisseeko omusenyu kuba bwe nakikoledde waliwo omusenyu. Kati nabisseeko omusenyu bulungi ku muliro guli gw'otadde mu kinnya ekyo oba gw'obadde okumidde mu kinnya. Amanda agagudde gabikkeko bulungi nnyo ettaka oba omusenyu nga bwolaba bwentyo bwe ndi mu kikola. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo bingi nagamba ojja kuyiga, nja kuyigiriza ojja kuyiga buli kimu. Kati womala okubikako bulungi ettaka, leeta ennyama yaffe yiyo ogiraba, okitegeera giwummuzeeko bwotyo, kitegedde. Wansi waliyo omuliro gubisseeko ettaka bulungi, ogiwummuzzaako. Kati ogiwummuzza ku ttaka eryo bulungi ennyama. Kati womala ogiwummuzaako ate beera gibikkeko ettaka oba bikkako omusenyu bwotyo, kitegeera bwotyo nga bula bwentyo bwe nkikoze. Ennyama gibikkeko ebeere mu ttaka omwo munda. Wansi waliyo omuliro, obisseeko ettaka ate n'obuwummuzaako ennyama n'oddamu n'ogibikkako ettaka, okitegedde. Bwekityo bwe kiba. Kati woomala kungulu okwo teekako omuliro, teekako omuliro bulungi nnyo gukume gwake. Kati ogwo omuliro wansi wabaayo omuliro wansi ddala ogusoose, n'ossaako ettaka yo n'ebeera mu makkati, n'oddamu n'oyiwako ettaka eddala ku ttaka eryo waggulu n'okumako omuliro omulala ne gwaka. Nkugambye obuntu ofuna obutinga buneneko nga kale bujja kukuma omuliro gwakire ddala bulungi, si kufuna buno obutititi buno. Obiraba ndowooza gugwo omuliro gutandise okuwa. Kati awo tambulamu onoonye byakuliira byogenda okunywera ku nnyama. Oba omiramu genda onoonye eccupa ya bbiya, oba tomiramu ng'oli swaba noonya akacupa ka soda oba akajuisi k'ogenda okunywerako, kuba egenda kujja bulungi nnyo, ebeera ewooma bulungi nnyo, eba n'akasu akawunya obulungi, akawoowo akalungi. Kati awo kitwala eddakiika nga 3 oba essaawa nnamba. Ogende omale ogiggyeyo, kasenku ziggwerera bulungi z'otaddeko nga obadde oziraba. Kati giggyeyo wansi mu ttaka ennyama yaffe nga bw'ogiraba. Ogiraba tekayulika, nga bwe nkugambye nti kaba kalungi, tekayulika, esigala munda nga ogenda okugiggyayo bw'oti ekukubirawo akawoowo akalungi akawunyira ddala ng'owulira oyagala kulya buli ssaawa eyo, okitegeera. Ekukubirawo akawoowo akalungi bw'ogiggyayo bw'oti mu ttaka. Kati tugiggyeyo bulungi nnyo, tugitadde ku lusaniya, tugenda gisumulula bulungi ogirabe. Nkugambye tuyiga engeri ng'ozogiraba yiyo. Tuyiga engeri gy'oyokyamu ennyama ng'ogyokera wansi mu ttaka, mu abakola kampu, n'abagenda ku biici temumalayo ennaku, abagenda eyo mu nsozi kukola ki yonna eyo, ng'ofuna kafooko nga oba mwaze na kisambi kya nte oba kisambi oba mbuzi, ogisiba bulungi nnyo n'ogiteeka mu ttaka n'ogyokya. Egenda kujja bulungi ate ebeere ng'ewooma bulungi nnyo, ebeera ewooma nnyo nga bw'okiwulira, eba n'akawoowo. Kati olaba akasoose kaako, tugisulamu bulungi nnyo mu kasoose akasooka, tugiggyamu nga bw'olaba bulungi nnyo. Ne tufuna osaniya olulala olulungi ne tugiwummuzaako nga bw'okiraba. Okiraba ndowooza. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gye tuliko. Olaba nga tukitadde ku lusaniya olulala, katugenda kusumulula akaveera kasembayo ke twasibyeko, kasiliva kaffe ke twasibyeko, kasiliva genda kulaba nga tugisumulula. Twagisibye mu kasiliva bulungi nnyo ne tussaamu munda olulagala, okitegeera. Kati ndowooza ogiraba. Ko tekalina kye kabaako kasiliva, ko kasigala kalungi nga tekalina buzibu. Kati munda, kati buli obuntu bwaffe twataddeyo bukaloti, ekyo kyekyo nabadde nkugamba bugadinga ekintu ekyo kyolaba ekyekusirira kungulu olulagala. Bwe busiiriira nga wobulabu bwo bukaloti ndowooza obulaba, yo munda esigala nnamu bulungi ennyama, okitegeera.
ndowooza ogiraba. Bukaloti bwe buba bwagenzeeko omuliro yeesigala nnamu bulungi nnyo, terina kyebeera ebadde, ebeera egonda bulungi nnyo 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 nno nga bw'okiwulira, ebeera ewuuma, eba egonda. Ogiraba ne webanga ebadde ekaluba etya, omwo efuna ebbugumo erigyokya n'egonda bulungi nnyo, ndowooza ogiraba. Kati awo ng'otandika kweriira. Ewunya akawoowo, ennyumba yonna ejjula akawoowo neweewuunya, okitegeera. Badde nkulaga engeri gy'oyokyamu ennyama ng'ogyokera wansi mu ttaka. Nsuubira okiyize, okirabye, tomanya. Gwe wenna, omukyala, omwami, oba okirabye bulungi, osobola okukikolako. Osobola okukikolako ewaka n'ogiryako n'ogiwulira. Nsuubira buli kimu okirabye, ebirungo, buli kimu byonna obirabye bulungi nnyo. Kola gye kikoleddwamu. N'oba tolina ndagala, osobola ogisiba busibi mwako kennyini kasiriivu, okisiba busibi mu siriivu omwo nnyini, n'oba tolina lulagala. Gugisiba busibi omwo. Olaba. Kakondiddekokko. Mpoomu nnyo 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 nga bw'ogiraba. Nnungi nnyo, egonda, ewooma. Okala ogiraba ndowooza. Terina buzibu bwonna, eyidde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kyekyo kye nkugambye, njagala nnyo muyige ebintu bino. N'oba tobikoze olulaba olulaga nti lulamu bulungi nnyo. Eno waggulu gye natadde bukaloti era we waakoze eki, we wazze ekintu kiri kye nabadde nkugamba. Okitegeera, gwosayo bukaloti nga buwera. Kati omuliro ogwo guba gujja ogw'amaanyi, gukoma ku bukaloti obwo kwe gukoma. Y'ennyama n'esigala nga nnamu bulungi nnyo, terina buzibu bwonna. Ebintu just oyiga biyige n'okimanya. Mukama wakuyamba n'oga nti nka nkikole, ojja kiraba nga kirungi nnyo. N'okikola ogusooka, buli kaseera ojja kwagala okukikola. Ekyo nkikubuulira. Kintu kyangu nnyo. Just ogiteeka nfuna birungo n'ogisamba bulungi nnyo, n'oteekamu kakamulali nga katinitini, n'ogisiba bulungi nnyo. Otunnyu totwerabye, olina okuteekamu otunnyu. Nagambye omunnyu ogutabulira wali mu birungo mw'oguteeka. Okitegeera gusobole okuyingira obulungi. Era ogenda ogiryako ebeera ewooma bulungi ng'omunnyu gwanoze bulungi nnyo, ndowooza ogiraba egonda bulungi. Kyekyo nno njagadde muyige engeri gy'osobola okwokyamu ennyama ng'ogyokera wansi mu ttaka. Wadde oyinza obutakikola naye okirabeko nti kisoboka. Kye njagadde kisoboka, ennyama ejja bulungi nnyo. Njagadde okirabe, okimanye nti ekintu kisoboka. Bw'okikola kisobokera ddala. Si bino ova ku bino bye twakolanga edda n'ovumbika muwogo. Twavumbikanga muwogo mu kyokero oba mu kikobo, bino bye bookyezaamu ebisubi. Kati ne tusulamu nga tumusibye mu lulagala bulungi mu bigogo, ne tumusuulamu. Ogenda omugyamu ng'ebigogo biyidde naye nnyini ng'asiiridde. Naye n'ennyama ogikola bulungi nnyo, n'ogiteeka bulungi mu kasiriivu ako, n'omala n'ogiteeka wansi mu muliro. Ebeeramu bulungi nnyo, ejja bbuguma eryo lyokka lyeba ligigiisa, naye ebeera nnungi nnyo ng'ewooma. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.